Besigye yaddawe Kasangati n'atuula bwati era n'atugamba Museveni tavaako na kalulu n'atandika otuula mwala. President nga 18-19 batta abantu abawagizi baffe bannaffe aba people power n'abalala munange tebaali baffe baali batambula byabwe nga Kamuyati baali bali byabwe. President okuva ku olwo totuulanga era wateekawo n'ekijjukizo buli ng'ennaku z'omwezi 18-19 tujjukira abantu abo Besigye ng'ennaku z'omwezi 27 na 28 olunaku olwo terulina impact gye lwakola mu FDC terulinayo kye lwakola mu FDC temusobola kulujjukira nga aba FDC wakoze n'ekibiina kye bayita PPF temuyina kye mujjukira ku olwo olunaku Kizza Besigye olunaku olwo memoriyo teruliimu Erias Lukwago olunaku olwo temulujjukira olunaku olwo kye kyatukawo ng'ennaku z'omwezi 27 November zezimu ku nnaku ze twandibadde tugiranga ne tujjukira bannaffe ne tubasabirako ne tugatta kale ku 18-19 ne temwakikolako. Besigye teyakikola. President Besigye olunaku olwo talujjukira era tamanyi nti waliyo ekyaliyo nti enkumi n'enkumi z'Abannayuganda zaafa Kizza Besigye talina kye yakola ne FDC ye. Okitegeera naye nga kyava kuki ku voting against Museveni's system mu Rwenzururu region Museveni ba protestive vote. Okitegeera munanga abantu battibwa Besigye yatuula we Kasangati. Okitegeera gye yatuula wadde n'okugamba nti no okay katugende mu court system bagenda mu ICC Winikiza omusango n'agujjayo abantu b'omu Rwenzururu tebafuna justice ye Besigye ng'akimanyi nti kooti ya Uganda we bikoma era omusinga wa Rwenzururu asibiddwa emyaka 7 gyasibiddwa mu Buganda awo era nga n'abaana b'omusinga bakyalina kati mu kooti Besigye otabanjangako ku baana abo naye ng'ataakimanyi nti byonna ebyava mu baana b'omusinga wa Rwenzururu byali ku ye Besigye oyo era n'atulaga nti amateeka ga Museveni kwe gakoma. President obulamu bw'abantu bwasaanawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa November omwaka gwa 2016 eribeera ddaka November teriva mu mitima gy'abantu b'omu Lwenzori tekiri bava mu mitima naye munange Besigye ye atalujjukira Erias Lukwago yatugambye Besigye agenda fiira mu kkomera obulamu bw'abali abantu ebikumi n'ebikumi. It is not a matter just bwa Besigye. So president y'ensonga yakubiri lwaki sigenda kubanja Besigye. Ensonga yokusatu munange Besigye akkiririza mu kooti ya Wangadya mwatwalira Besigye yakusooka okutwalayo omusango naye gwe ogugwo walaba nga kooti tekola ne tugamba katuyongereyo ko ziri Human Rights Court oba charters endala ezirwanira eddembe ly'abantu such that to stopping funding ya Wangadya omusango gwa Besigye gukyaliyo mu kooti ya Wangadya gye guli yalaga nti system ya Museveni ekola ki ekola. Okitegeera president bannaffe bangi abatufuddeko tujje wano kuba people power 19-18 abantu ba FDC abeze ennaku tebazijjukira wabula okujjako nti ffe tutegeserwa nsonyi nnyingi nabo ne bajja n'oluusi tebajja. Okitegeera tebajja wadde n'okupostinga ku bantu baffe wadde n'okusaba justice bo tebabikola aba FDC naye kati essaawa eno olw'okuba nga tubalaze nti ffe tulina media power gwe watujja mu kasasiro n'otukubako enfuufu n'otufuula abalangira kati leero batwetaaga. President nkulopera ekisajja Kimubalaka Munyagwa kyatugamba tuli mu comedy era Mubalaka Munyagwa yatugamba tufuna ssente mpitirivu okuva mu political prisoners tubadde tusaba akasente ako ke tubadde nga tufuna nabo babaweeko kuba kati eno tulina empologoma yaabwe yenkwate ekitegeeza FDC efuna ssente nnyingi nnyo okusinga ffe ne PPF bagabana ssente nnyingi nnyo okusinga ffe. So president nze ensonga eyo kale nsaba mukolemu edit nze nga nze shama nkolemu edit siganye ngenda babanja ndebe sije ngenda muteeka ba political prisoners bonna oba bring back our people naye muteremu awo naye nga si mention nze linnya Besigye wadde okuteekayo ekifaananyi kye nti no Besigye kino. Okitegeera president okimanyi nti mukyala wa Besigye Winikiza yakusabudde wagenze enkozi era n'akugamba bwe eddoboozi lyo lyerina okukyusa Nkozi hospital lyo lyabbaawe eribaddewo emyaka 2 terina kye lisobola kukola ku Nkozi hospital. Yakusabudde ssebo omukyala oyo ku tweet gye wakoze obanji ku screenshot nayo njirete njagireta mu video y'enkya naye omukyala oyo ssebo yagambye mbu gwalina okwogera omukazi akola mu UNAIDS ekitongole kya UN etwala ensi yonna yonna kitegeeza nti ye waatuuka wanene nnyo okusinga ggwe wali ng'okyali emabega. Okitegeera of which UNAIDS mukyala wa Besigye yagenda kumalayo kati myaka 15 n'eki kye yali ekoze tewali. Okitegeera tewali kye yali agambyeko wadde okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda ng'omukyalo yakozesa platform ye naye era tabanjangako na ku bbaawe si byaliko yamwogerako boogezi n'abivaako. Tubadde tusuubira nti nga Babi mukyala Babi Yitungo we yakola najja
ali ku front line nga bakutte tubadde tusuubira Winnie Kiza okukulemberamu bannayuganda abaagala Dr. Kiza Besigye nga mami waffe babi we yakola nga bakwatidde mu Arua. Winnie Kiza ali eri munanga akola mirimu gye era buli kanaku agaba n'akasente fayagala ffe bannayuganda tubanje bbaawo okitegeera. Then kyengenda okusembya president enkwata ya Besigye nze saagitegeera nga nze omuntu butuufu saagitegeera ebuzaabuza kubanga according to international laws it was a cross border crime. Cross border kitegeeza kinti Besigye ono bali balina omusibira eri e Kenya okitegeera kuba gyaddiza emisango emundu yagitwala ku foreign land. Kakati amateeka ga Museveni gabanja gatya ate Besigye ate negamuvunaana omusango yaddiza e Kenya kubanga tukimanyi nti n'omuntu oboddiza omusango n'odduka mu America bakomyawo gye waddiza omusango ogumalirize. Era ne mu Uganda wekiri nti omusango oguddiza e Kampala era bakomya mu kooti z'e Kampala wadde bakwatidde embalala okitegeera. Naye Besigye ali mu kooti z'e Uganda deni ne tujja wane no Martha Kaluya lawyer akyasinze mu Kenya ne bana abalala bonna bayingudde bo balemedde okutubuusa bannayuganda nti omusango baguddiza Kenya si mu Uganda okitegeera. Kale nze president kale ekyahanga strike sijja kuchimba sijja kigula nnyo Besigye kyakola nange nsobola okusiba n'enkogga nsobola okitegeera. So tujjukira n'obulamu bw'abantu ebibiri bali abafa mu ow'omusinga wa Lwenzururu president y'ensonga lwaki nze nkusabye nganze nze nsabye Besigye kamuteeke waneno mu bonna wamu naye sigenda kumentioninga linnya Besigye nti free Besigye tugamba free all political prisoners. Nze nganze nsabye busabi president kansubire nti okusaba kwange kunakkirizibwa president. Respect my people power our power, bring back our people. Museveni free all political prisoners. President wange nkwagala nnyo nga bw'okiwulira era nze nkukakasa kino ne waba muzeyi wange n'ageza kwogerako muyisaamu eggaali nkiddamu ne waba muzeyi wange nga yakwogeddeko muyisaamu eggaali ne mubuuza ku myaka gyo gy'olimu kati essaawa eno 43 egy'obuto muzeyi wange yali akola ki kuba muzeyi wange agenda mu 60s yali akola ki okutukulembera okujjako Museveni awo muyisaamu eggaali nga lumu January. President n'olw'ensonga eyo nze ndi muntu atakujeemeranga kera kino nakirayira nti nze niwo olisigaza omuntu omugo otunudde emabega bwe bati wolitunula agenda kubeerayo nga nzaaliyo nga nze gw'osigaza mweno struggle niwe kuba kujjawo obulamu bwange sikyalina kyentya kubanga watulaga ekkubo ensi yaffe ffeffe nnyini ffe tulina oginunula. Naye n'olw'ensonga eyo nga sinnakola kintu kino ensonga lwaki president nzize n'enkusaba mbadde enkusaba ejjo olina tweet gye wakoze n'otugamba tubanje Besigye ne ba political prisoners bonna. Yes nze president sikunyomangako era ensonga lwaki nsoose kusaba president nzize kusaba mbadde nsaba mu tweet yonkolemu edit nze nganze shama nsaba kola mu edit era nina n'ensonga zange zengendo kuwa wammanga wezibanga teziri convincing ojja zigaana wezibanga ziri convincing nkusaba onzikirize nkole edit. Mweno tweet ye wantu waneno badde njagala nkolewo free Machete and all political prisoners oba nkolemu free our people, bring back our people. Nkole general thing kubanga ensonga esooka revolution yaffe yayita mu kintu kye bayita human rights and democracy. Nkujjukirako waliko mu America eri we bali bakuuza ku byabane by'abasiyazi era ne bakugaba ne sanctions za Museveni wagamba all human rights are rights. Zonna human rights zino okubeera respected. Okitegeera era n'otugamba nti mu revolution eyaffe ffenna twenkana. Okitegeera president eyo ye point esooka. President point ey'okubiri Besigye takkiririza mu human rights ate ekyokubiri Besigye y'omu kubakkiriza nti system ya Museveni ekola. President siwaayiriza kandeete evidence esooka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa November omwaka gwa 2016 olubiri lw'omusinga wa Lwenzururu lwalumbibwa Peter Erweru kyava kuki omusinga wa Lwenzururu olw'okunyigirizibwa abantu bwe bwali baliko abantu b'e Kasese. Omusinga wa Lwenzururu yagaana okuwagira gavumenti ya Museveni era bwatyo ya campaigninga ibwe bumu ku bwakabaka obwavaayo okucampaigninga mu 2016 against Museveni's fake system era yayiwawo omubiri era e Kasese Museveni yafuna akalulwaka kamu president. Okitegeera Museveni wafuna akalulu kamu Museveni yetu mumanyi nti eva ekitundu kyabeera tawanguddemu ateekayo genocide natta abantu baayo n'abuzaabuza era Museveni yasitula Peter Erweru that idiot n'egenda n'ekuba abantu b'omusinga wa Lwenzururu ne babakuba abantu nga 200 bonna ne battibwa abakyala abaana n'abaami nga bawaayiriza nti baali bayeekera ekitali kituufu.
okitegera ekintu ekyo president wabula nga babavunaana butawagira Museveni ne bawagira Kizza Besigye. Okitegera president munange president wange Besigye yakola ki? Besigye yaddawe Kasangati n'atuula bwati era n'atugamba Museveni tavaako na kalulu n'atandika otuula mwala. President nga 18-19 batta abantu abawagizi baffe bannaffe aba people power n'abalala munange tebaali baffe baali batambula byabwe nga Kamuyati baali bali byabwe. President okuva ko totuulanga era wateekawo n'ekijjukizo buli ngenaku z'omwezi 18-19 tujjukira abantu abo Besigye ngenaku z'omwezi 27 na 28 olunaku olwo terulina impact gye lwakola mu FDC teruyinayo terulina kye lwakola mu FDC temusobola kulujjukira nga aba FDC wakoze n'ekibiina kye bayita PPF temuyina kye mujjukira ko olunaku Kizza Besigye olunaku olwo memory yo teruliimu Erias Lukwago olunaku olwo temulujjukira olunaku olwo kye kyatukawo ngenaku z'omwezi 27 November zezimu ku nnaku ze twandibadde tugiranga ne tujjukira bannaffe ne tubasabirako ne tugatta kale ku 18-19 ne temwakikolako. Besigye teyakikola. President Besigye olunaku olwo talujjukira ayita manyi nti wali ekyaliyo nti enkumi n'enkumi z'Abannayuganda zaafa Kizza Besigye otalina kiyakola ne FDC ye. Okitegera nenga kyava kuki ku voting against Museveni's system mu Rwenzururu region Museveni ba protest vote. Okitegera munanga abantu battibwa Besigye yatuula we Kasangati. Okitegera gye yatuula wadde n'okugamba nti no okay katugende mu court system bagenda mu ICC winikiiza omusango n'agujjayo abantu b'omu Rwenzururu tebafuna justice ye. Besigye ng'akimanyi nti kooti ya Uganda we bikoma era omusinga wa Rwenzururu asibiddwa emyaka 7 gyasibiddwa mu Buganda awo era nga n'abaana b'omusinga bakyalina kati mu kooti. Besigye otabanjangako ku baana abo naye ng'ataakimanyi nti byonna ebyava mu baana b'omusinga wa Rwenzururu byali ku ye Besigye oyo era n'atulaga nti amateeka ga Museveni kwe gakoma. President obulamu bw'abantu bwasaanawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa November omwaka gwa 2016 eribeera ddaka November teriva mu mitima gy'abantu b'omu Lwenzori tekiri bava mu mitima naye munange Besigye ye talujjukira Erias Lukwago yatugambye Besigye agenda fiira mu kkomera. Obulamu bw'abali abantu ebikumi n'ebikumi it is not a matter just bwa Besigye. So president y'ensonga yakubiri lwaki sigenda kubanja Besigye. Ensonga y'okusatu munange Besigye akkiririza mu kooti ya Wangadya mwatwalira Besigye yakusooka okutwalayo omusango naye gwe walaba nga kooti tekola ne tugamba katweyongereyo ko ziri Human Rights Court oba charters endala ezirwanira eddembe ly'abantu such that to stopping funding ya Wangadya. Omusango gwa Besigye gukyaliyo mu kooti ya Wangadya gye guli yalaga nti system ya Museveni ekola ki ekola. Okitegera president bannaffe bangi abatufuddeko tujje wano kuba people power 19-18 abantu ba FDC abeze ennaku tebazijjukira wabula okujjako nti ffe tutegeserwa nsonyi nnyingi nabo ne bajja n'oluusi tebajja. Okitegeera tebajja wadde n'okupostinga ku bantu baffe wadde n'okusaba justice bo tebabikola aba FDC naye kati essaawa eno olw'okubanga tubalaze nti ffe tulina media power gwe watujja mu kasasiro n'otukubako enfuufu n'otufuula abalangira kati leero batwetaaga. President nkulopera ekisajja Kimubalaka Munyagwa kyatugamba tuli mu comedy era Mubalaka Munyagwa yatugamba tufuna ssente mpitirivu okuva mu political prisoners. Tubadde tusaba akasente ako ke tubadde nga tufuna nabo babaweeko kuba kati eno tulina empologoma yaabwe yenkwate. Ekitegeeza FDC efuna ssente nnyingi nnyo okusinga ffe ne PPF bagaba na ssente nnyingi nnyo okusinga ffe. So president nze ensonga eyo kale nsaba mukolemu edit nze nga nze Shama nkolemu edit siganye ngenda babanja Besigye ngenda muteeka ba political prisoners bonna wa bring back our people naye muteeremu awo naye nga si mention nze linnya Besigye wadde okuteekayo ekifaananyi kye nti no Besigye kino. Okitegeera president okimanyi nti mukyala wa Besigye Winikiiza yakusabudde wagenze enkozi era n'akugamba bwe eddoboozi lyo lyerina okukyusa Nkozi hospital lyo lyabbaawe eribaddewo emyaka 2 terina kye lisobola kukola ku Nkozi hospital. Yakusabudde ssebo omukyala oyo ku tweet gye wakoze obanji ku screenshot nayo njirete njagireta mu video yencha naye omukyala oyo ssebo yagambye mbu gwayina okwogera omukazi akola mu UNADS ekitongole kya UN etwala ensi yonna yonna kitegeeza nti ye waatuuka wanene nnyo okusinga ggwe wali ng'okyali emabega. Okitegera of which UNADS mukyala wa Besigye yagenda kumalayo kati myaka 15 n'eki kye yali ekoze tewali. Okitegera tewali kye yali agambyeko wadde okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda ng'omukyalo yakozesa platform ye naye
era tabanjako na kubbawe si byaliko yamwogerako boogezi n'abivaako tubadde tusuubira nti nga Babi mukyala Babi Yitungo we yakola najja ali ku front line nga bakutte tubadde tusuubira Winnie Kiza okukulemberamu bannayuganda baagala Dr. Kiza Besigye nga mami waffe Babi we yakola nga bakwatidde mu Arua. Winnie Kiza ali eri munanga akola mirimu gye era buli kanaku agaba n'akasente fayagala ffe bannayuganda tubanje bbaawo okitegeera then kyengenda okusembya president yankwata Besigye nze saagitegeera nga nze omuntu butuufu saagitegeera ebuzabuza kubanga according to international laws it was a cross border crime. Cross border kitegeeza nti Besigye ono bali balina omusibira eri e Kenya okitegeera kuba gyaddiza emisango emundu yagitwala ku foreign land kakati amateeka ga Museveni gabanja gatya ate Besigye ate ne gamuvunaana omusango yaddiza e Kenya kubanga tukimanyi nti n'omuntu oboddiza omusango n'odduka mu America bakomyawo gye waddiza omusango ogumalirize era ne mu Uganda wekiri nti omusango oguddiza e Kampala era bakomya mu kooti ze Kampala wadde bakwatidde embalala okitegeera naye Besigye ali mu kooti ze Uganda then ne tujja waneno Martha Kaluya lawyer akyasinze mu Kenya ne bana abalala bonna bayingudde bo balemeddwe okutubuusa bannayuganda nti omusango baguddiza Kenya si mu Uganda okitegeera kale nze president kale ekyahanga strike sijja kigula nnyo Besigye kyakola nange nsobola okusiba n'enkogga nsobola okitegeera so tujjukire n'obulamu bw'abantu ebibiri bali abafa mu ow'omusinga wa Lwenzururu president y'ensonga lwaki nze nkusabye nze nsabye Besigye kamuteeke waneno mu bonna wamu naye sigenda kumentioninga linnya Besigye nti free Besigye tugamba free